mwandetedde UPDF lero. Tandikire wa UPDF. Mbalamusiza nnyo mwenna batata baffe, batata bange aba UPDF ne bamaama, baganda bange bato bange ne bakulu bange aba UPDF, tubagala nnyo, mbagala nnyo. Nina information yammwe wano. Yes. Wano nina amawulire amalungi gye muli mwenna okusingira ddala aba UPDF mu musinga okuba abasibe mu ggwanga Uganda, ate mwe muli basibe nnyo. Kati mubeere redde mweteeketeeka okulwanirira eggwanga lyammwe. Ndowooza ekyo mukitegedde aba UPDF. Owa UPDF wenna gy'oli zuukuka kubanga obudde tetulina. Owa UPDF wenna gy'oli zuukuka. Kati muwulire. Waliwo video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 27. Omwezi ogwokubiri. 27 ogwo January. Waliwo video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 27 January. Video eyo ogenda ogirabe. Gwatagira baluli. Jina nja kukwasaganya edda. Nja kukwasaganya edda mukwano wano wetuli. Ensonga ezo tujja kujja. Geno nonye video eno. Sadaka ensi. Sokove ku sadaka. Eno message gyempisaawo eva wakati mu security forces oba security sisters forces companies esimanyi of what nga enanga wabyogera ulira Bannayuganda mutegeere wa wetuli ne wa wetulaga n'obuzito bw'ekintu kye twetisse ensonga enkulu ze tuba tuwa amakulu ara ofulani fulani kye mugamba bannayuganda bwe muba mutunula temulaba bwe mutunula temwetegereza so tutunule ku kintu ekinene ekyokununula eggwanga okusinga okutunulira obuntu obutono mujja kulaba wa wetuli wa wetuvudde wa wetulaga bwe munaaba mwetegereza bulungi kubanga waliwo ebintu ebimu omuntu by'otasobola kujja n'oyogera nti kino oba kiri nga kikwetaagisa okuba ng'otunulira ebintu bino critically n'omanya ife baba batendeka awo oba mu poliisi oba mu magye oba mu wonna mu bitongole ebyokwerinda batusomesa nnyo okwetegereza obudde bugenze ebyokwogera nina bingi geno nonya video eyo olunaku lwali lwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi 27 January. Olunaku olwo nabasomesa nnyo nayogera nnyo ku bintu ebiri tekiniko nga bya munda nga bya magye era bwe nali mbatandika nabagamba ara fulani atuwaka kubanga ku Lwokutaano twali twakubya amasimu nga buli omu abuuza ara aliwa kwolwo ojjukira waliwo okusimba ebitooke mu makubo kati ara olwakitajja nenzija nembagamba bino bye byavudde mu meeting ey'abakugu munda ara fulani management nembako ebintu bye nabasomesa ku byava mu meeting ezo nga waliwo bye twagala obbabuulira naye mu ngeri nembabuulira engeri omuntu gy'olengera gy'olaba ekiri ewala ennambiro nembabuulira
ujanja ya porini ani ajukire gundi video yo dayo girabe ojiwulirize mpola owulire video eno yaleeta emiswiba mu UPDF paka n'olwaliro video zange zonna naye eno video n'olwaliro bakyagisengejja bagitunuulira ne bayita abantu abakugu bali eyo mu State House simanyi muzibarakisi simanyi biki wa buli barakisi babawa bataddewo emitwalo miliyoni 10 owa UPDF yenna aleeta omuntu ayitibwa RO fulani RO ne RA babanoonya bagambye bwe bati eno message si ya wa security guard waliwo omuntu atulimu wano nga yatusojja ku luwonzi yali mu kukuba government ekigo era abakulu bonna babagambye bagende bagamba abaana omuntu aleta omuntu yenna amanyi omuntu ng'akolagana ne ASP mu UPDF bamuwa obukadde 10 naye wulira nawana era bwe wabaawo setaani gwake mugendayo n'obukadde 10 tojja bulya ate naawe tojja kuwona owulidde ekyo kimu ekyokubiri newe muba mukola mutya RO fulani temusobola mulaba temusobola mumanya kubanga ate ali omu kubatuula okuwa ebiragiro bino ebyokunoonya RO ne RA naye message eyo ddayo giwulire kyebakola munda n'olwaleero ekyabasiiyiika si yoyo yokka waliwo n'endala nyingi nnyo zebagize zeba debatinzeeko ku nsonga eyo eweesa obukadde 10 eri oyo omuntu yenna amanyi owa UPDF ng'owa UPDF ayogera nange oba Somalia oba wa bamuwa omusimbi video endala yeeno naye jjukira abanyarwanda mu Uganda bali mu mawofiisi bajje no batambula na buggo tebalina waka kati Museveni asuubira ekintu ekiyinza okujja ewaka baagala kwefuula nti amagye bagaddiza bannayuganda kwe kulembeza mbadi baagala okisitula bakikomyewo mu bannayuganda mbuba bamotivating bwe kuba kulwana balwane bwe kuba kudifendinga badifendinga eggwanga ezo video 2 kale aba UPDF mweteeketeeke mwetereeze obudde tulina butono nnyo mubeere ready mwenna ab'enkyukakyuka ng'owulira toli mumativu mu UPDF better stand by class 1 nga bwe mubadde mufuna message yonna bwe mugenda ogifuna kodi zaffe zonna era zikyastandinga nga bwe ziri temuggwamu maanyi awo wenkomye ate setaani bwakukema era kati weewaawo wa UPDF n'amala awayiriza munne nti ono yakolagana ne SP abeera awo bukadde 10 ate naawe tojja bulyako ate naawe ojja kufa nkubuulidde omwana kakwerege owekweni yangamba pastor ne bakukwatako abasajja ne bakukwatako oba owedde naye nze nja kumanyira bannyammwe nze temumanyira nakumanyira so RO fulani ne RA fulani tubenyumirizaamu nnyo tubaagala nnyo lwakuba ensi tennaba kumanya kyekitegeeza oba olyawo naye Katonda nga bwali omulamu wanudde ensi ejja kutegeera kiki kyekitegeeza eyo nga nvuddeyo obunkenke obuli mu gavumenti ya Museveni mu bumanyi obunkenke obuli mu balabe baffe bo mu bumanyi we buli Mpuuga takyalya takyamira Mpuuga bamubuuza passport tefuuse passport
Mpuuga yakolagana bulungi nnyo n'aba internal affairs n'aba w'omusimbi ne bamukolera passport mu kyama ne bagimuleetera mu kyama nenja nembifulumya bamusaba passport agamba nimba bannanga alina passport Mpuuga alina passport ekiri eyo amonga amukubira essimu babadde bamukubira essimu takyakwata baba abantu be basinga tulaba Mpuuga yagambye mbusiddamu okulimba abantu mbundi mulokole yagala akasajja sina kalokole katulimba kalina amayembe agatutambulirako agantambulirako ne gayogera ebyaba tewali muntu yakubidde aba passport n'ababuuza naye mmwe nemmala baba omusimbi ne tukolagana mu kyama ne mbawo omusimbi ate ne munjogera ne mubulira ebyana bya Facebook ne mugamba muzi ate abana twabagambye nti noki njate passport je mwalese gula ate bijja bicha ku internet mwe mwampaddeyo ne bamugamba muzi ate kiki nalabira ddala nga sibe babimpa ate gowa mwaba internal affairs n'abasonyiye busonyi kubanga nange lwe nali mu bizibu mwankolera passport ekyo kyokka kye nabataasiriza senga mwali mwanyima passport ya mmwe mwandindabye n'abasonyiye lwakuba nange mwantaasa ekyo kyokka kye nabataasiriza nabadde nja basoma amannya mwenna abali ku ssente za Mpuuga bukadde 10 ameka ne ssente zyabawanzimanyi oba n'omusaaga nange kati Mpuuga yagambye waliwo ebintu ebi ku bibiri kuliko kimu nina amayembe agamutambulirako ne gasomola ebyama kuba tewabadde wakimanyi ekyokubiri ofiisi ya komishona kirabika zaake alina ekintu kye yagirekamu mbu ne zaake tasaaga mbu alina oguntu gugugula gulinga generator mbu ne zaake tasaaga yagambye ba ofiisi eno gye mbanvaamu mbu kirabika zaake yagirekamu ekintu ofiisi emufukidde ofiisi okuva lwe yagirinnyamu ebintu bitabuse kakati yagambye siddamu olimba abantu mbu ndi pasita mbu akakasajja akapasita kalina amayembe ebyo nno ebifa mu State House abakulu batandise okweyuza embeera babijjiridde Mpuuga bamubuuza akana n'akataano ekyokunnyonnyola takirina musajja wattu abadde ayala kudduka kwetegula kibabu abakulu bamuguddemu bwe bamuguddemu yeevuma abaana ba social media kye yabakola bannayuganda bamugamba ekintu kimu tusobola okuzibira ebyama byo singa obeera ossa mu mukulembeze waffe ekitiibwa kwogezaako n'omulyamu olukwe naffe tetuddamu kwesiga yagaana okuvaayo okwetondera eggwanga n'agaana okuzzayo ensimbi y'omuwi w'omusolo n'asigala ng'alumba His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu kyova olaba nga n'abaana bamutambulirako buli w'alaga baba bamulaba ensonga emuleetedde obuzibu Uganda etuuse okumufundirira ofiisi emufukidde ofiisi okuva lwe yagirinnyamu ebintu bitabuse kakati yagambye siddamu olimba abantu mbu ndi pasita mbu akakasajja akapasita kalina amayembe mujja nno kiwulira ate tetunnaba Anita Amongo ne Museveni bamuli bize Mpuuga ebintu bimusobedde alina okugendayo internal affairs eriko biko kujju ne Museveni agiriko kwegamba ekiri eyo mmwe buli omu tova ku kyobadde okola nyweza bunyweza bamubuuza passport bali mu kumunyigamba passport agiseseme agamba sigirina Mpuuga bakuwa passport bagisabika bulungi nnyo ne bagiteeka mu basa bagisabika mu kagundi kano kana kapapula kana bannange bakayita batya kano konyiga ne kabwatuka bwe pwa 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 akakavera vera akakagundi mwe bagisabika wagisabukulula nkulaba wagisabukulula yali mu kavera mu kagundi akakaja bwe pwa akakabera mu ebigundi ebyo ebire mukategedde wamma edda twakazanyisanga nnyo akakapapula akavera bannange bunjako lwaki tonva mu mutwe ekyalo tekiva muntu mu bwongo bannaye omusajja ndi Saudi America ne yera bunjako yannemedde mu bwongo kama katonda wa sasira ayimukama
Sasira kwa musasizi tukora imoka mo musasizo tusasire. Eye wampuga tutuvuddeyo mulowooza. Mpuga yarayidde obutajja mu ofiisi ya Nuupu. Yagambye kubanga bano aba Nuupu kati ekiddako bwagenda mu meeting bajja mukwata video ku byanaayogera baziteekeyo. Tagenda kujja okwewozaako okwe, agenda kuteeka mu buwandiike abawe position ye asirike, tagenda ku resigninga tavaako, tajja kujjayo kumulikodinga kubanga bajja mubuuza ssebo bye twagenda oteesezza lwaki wabikyusizza. Kati awatya okumutega kamera yagambye tajja kulinnyayo, takyalinnyayo. Ekiba kibe mbuno bajja mukolamu, bajja kuto obutambi, abaana bamuzannyemu, bamukolemu bukatuni, bamuzannyemu obuzannyo kimuluma. Banaye Mpuuga alina ennaku, omusipi yagwongeddeko akatuli akalala, yakutte omusumaali na si abadde ageze yenna nkugambye, yakutte omusumaali n'abotolamu akatuli akalala, empale tezikyanywera oddangamu. Bannange mukube Empuuga. Abantu mwenna muwulire kino, omukolo gwe bategeka ogw'e Masaka ogw'abanywi ba Pirisina Laga Group, bali mu kugabira abantu ssente mu Kampala. Bataddewo bbaasi okutwala abantu e Masaka, naye buli gwe batwala kimanyi ojja kwezza. Buli gwe batwala ne bo baagala kimu kujjuza mukolo. Kati abantu abali ekyengera, abali ku luguudo olwo, mwetegeke n'amasimu, ezo bbaasi mugenda ziraba, emmotoka mugenda ziraba ezitwala abantu e Masaka. Abalala basasudde abantu okuva e Kagadi, Hoima, almost Uganda yonna bapangisa, baagala bayuwewo abantu. Era olwo olunaku enkambi y'ekyangwale tegenda kusigalamu abundabunda. Enkambi z'ababundabunda zonna, Nakivale, Kyangwale, Simanyiwa, bonna bagenda baleeta ku mukolo ogwo ogwa Muhoozi. Naye mukiwulire, mpozi ababundabunda be banazaayo, naye buli muntu gwe bagenda okuwa ssente, simanyi ovudde Kagadi, simanyi ovudde wa, bagenda kuleka e Masaka, tojja okujjako bw'oba ojja ddayo n'ezikuzzaayo. Kasita weetuli bakikoze bayuwewo abantu nga bangi, mbu balage mbu Muhoozi alina amaanyi, mbu abantu bangi bazze. Abantu b'e Masaka olwaliro bakuddeko ne baŋŋamba mwana gwe, abamu ku bo abamu lwe bategedde, abamu lwe basoose obiwulira, abamu lwe bategedde abantu baabwe ba obbi baabwe enfa gye baafaamu, byonna Masaka. Njagala Masaka muwulire obulumi obwo, mukole kye mulina okukola. Babuuziza oyo omwana tazaalibwa Masaka, ayinza atya okutubuulira n'omuti we guli n'akakuba akakkirira n'ebiki n'ebiki? Oyo omwana ye mwana ki? Asula Uganda ng'asiiba eri. Mpuuga yabagambye nnina amayembe naye temuwulira. Ab'e Masaka do the needful. Honorable Ssenyonyi, Bannayuganda mwenna gye muli muteeka amaaso ku Honorable Ssenyonyi. Mujjukira bwe twateeka amaaso ku His Excellency Kyagulanyi Museveni tumugema akajenjegula akazinya atanywedde. Bannange Honorable Ssenyonyi ayita awantu wazibu. Honorable Ssenyonyi ayita awantu wazibu lwakuba tasobola oba kwogera simanyi. Musabire nnyo Honorable Ssenyonyi.
Amangi yasisinkanye Museveni mu bintu bye bateeseza byabadde bwe biti Ssenyonyi bw'agaana bagenda mujjawo bw'agaana okuva ku Amangi era bwe babadde boogera bagambye olaba basobola okujjawo oranya ensi neetabako kyekola. Who is Ssenyonyi? Babadde beewaananga bwe bajjawo oranya era ne bagamba bateekwa okudiringa ne Ssenyonyi by all means office eyo alina okulya nabo oba alina okugivaamu oba ye yennyini okuvaawo. Honorable Ssenyonyi nakugambye bwe bagenda kuweereza message mbwe emmotoka yo balina okugikanika. Ababikolako ku parliament bw'ogibatwalira n'ogijjayo dereva bw'agijjayo gitwale wa makanika omulala omukugu ajjeko enneenyi. If not giparking ovuge emmotoka zo ku mmotoka zo ovuge emmotoka endala. Nkubuulidde. Honorable Ssenyonyi mumusabire ekirala. Honorable Ssenyonyi oyina ekintu ekyokulwanyisa kyo bantu. Update the people. Update the people in each and everything, in each and every step you're taking. Kubanga jjukira amaaso gonna kati gakuliko agabali n'agaffe. Tetwagala enkya wajjewo ekirumira kubanga wakati mu kwetegereza tusobola okulaba ekibi oba ekirungi. Please beera mu light togezaako okutambulira mu kazikiza wadde update us kubanga era ffe tujja bizuula oba bitya oba bitya. Naye tambula ne public ekyo kyekyama kya His Excellency Kyagulanyi kye yajja nakyo kye yakozesa okutuuka ku kuwangula okutuuka awo waali. Weegendereza ababaka ba NUP abo be mulaba abasirise tebapositinga kintu kyonna teboogera kintu kyonna basirise kye bali ku tiimu eri naye waliwo olunaku lwe bagenda ovaayo ngenda ddu babuulira wano. Njagala Ssewungu ayogere ku nsonga ezo eziriwo. Njagala MP Ssewungu aveeyo ayogere ku nsonga ezo atubuulire wa waawagira. Abo ezo njoka ezibadde zirya ekibiina kya NUP. Naye omusajja n'alyoka aziwa Zepa. Omanyi Zepa Tumbu Saidi zonna kati zifuluma. Kati zonna ziri mu kufuluma. Nasomesa wano ku kanisa Sulemani gye yazimbira Mukama eri eya Dawudi Sulemani gye yazimba ey'omu Yerusaalemi. Bayibuli egamba erina emiryango 12 naye ku miryango egyo kuliko omulyango gw'obusa. Ekkanisa namu eyingiza n'efulumya. Ekkanisa namu eyingiza n'efulumya. Kasi twofuuka ekitagasa mu kkanisa ekufulumya yali eriko omulyango gw'obusa. NUP namu eyingiza n'efulumya. Kati waliwo Zepa waliwo abafulumidde mu mulyango gw'obusa mugumanyi. Ekkanisa yafulumya Bujingo yafuuka busa. Omanyi obusa Bujingo ne mukazi we bajja bagoberegana bati ne bafuluma mu mulyango gw'obusa tu. Era ekkanisa n'eba flashinga wabo ne batema. NUP yafulumiza mu mulyango gw'obusa gwafulumiza. Era bw'osanga mpuuga n'omulaba bw'oti olabira ddala omuntu yafulumidde mu mulyango gw'obusa. Abalala basirise teboogera. Kiwanuka ali luddawa mulima Mayuni agamba ki? Ssewungu aliwa ate ofunda n'abedi bwanike yavuddeyo ye n'atulaga. Naye waliwo abasirise naye ngenda babuulira olunaku lwe bagenda okwejjayo. Oba baagala oba tebaagala waliwo olunaku lwe bagenda okuvaayo ate bo tebalumanyi leka ndubabuulire. Abantu abali ku Masaka Road mutunuulire nnyo abantu abagenda okugenda wa emmotoka ezigenda okuva e Kampala. Honorable Ssenyonyi mumusabire nnyo.
waayita si wangu. Bwe bityo bw'okola nabo bakutta, bw'otakola nabo bakutta. Honorable Joel Ssenyonyi mu kaseera kano ayita mu kaseera akasinga okubeerako okunyigiriza. Obulamu bwe buli mu matigga kubanga baayagala akole nabo n'akigaana. Kubanga nkugambye nti bw'okola nabo ofa, ne bw'otakola nabo ofa. Ssenyonyi mu kugaana okukola nabo, Anita Amongi amupangidde ateekwa okuvaawo. Kyokka singa yakkiriza era n'akola nabo, era tewandibadde mirembe kubanga olanye yakkiriza okukola nabo, naye baamuggyawo dda. Kitegeeza nti bo tebalina munnaabwe. Bakukozesa bukozesa otuukiriza emishoni zaabwe, bw'ozigaana nga bakuggyawo. Bw'okkiriza ezikola era bakuggyawo oleme kuleka bujulizi. Bagenda okwejjayo. Oba baagala oba tebaagala. Waliwo olunaku lwe bagenda okuvaayo ate bo tebalumanyi leka ndubabuulire. Abantu abali ku Masaka Road mutunuulire nnyo abantu abagenda okugenda wa. Emmotoka ezigenda okuva e Kampala. Honorable Ssenyonyi mumusabire nnyo. Waayita si wangu. Kati no Honorable Ssenyonyi ne ofiisi yo bagenda gisalako amazzi. Ne ofiisi yo muntuula ku Parliament bagenda gisalako amazzi. Oba osaaga. Ne budget luli babadde bakusalako obukadde 8 bagenda kwongerera era bagisale. Mu nsonga y'okukkakkanya oteese nabo. Abayimbi waliwo ekintu kye bali mu kupanga mu byobufuzi ne mu industry mu politics wano mu ba politicians ne mu bannabyabufuzi. Nze sijjangako nenjogera ku muntu mpulira n'ennaku okwogera ku muntu ono gwe ngenda okwogerako. Waliwo abayimbi abagenze eggulu ne babawa ssente. Kenzo ye yabatutte. Omu ku bo ye Gaza. Omulala ye Kazibwe Kapo. Njagala beegaane. Nkomyawo mutambuze message eyo. Baveeyo beegaane. Mbabuulire ebiddako. Kazibwe Kapo bamuwadde ssente. Ne Fiki Gaza. Njagala beegaane. Kubanga bwe nnaayongerezaako bajja kufuna bwe baneewozaako. Njagala ba YouTube babadde bakyaza Kazibwe Kapo mu mukomyewo. Wano boogera birala, eno ne bakola birala. Kazibwe Kapo yakutte ssente ne Fiki Gaza. Sinze nasooka okubagamba Alien Skin. Kyagalamidde. Lwaki bakikola bwe batyo? Omusimbi gufulumye mu bayimbi ne mu bannabyabufuzi. Lwaki? Muhoozi ayagala kuteekateeka omukolo mu Kampala. Omukolo guno nga gw'amaanyi nnyo bali mu kuguteekateeka nga gw'amaanyi nnyo. Baagala gubeereko bannabyabufuzi abagundiivu kwoloba mpuuga oba baagala oba tebaagala. Bonna abeekwese mu nzikiza balina okubeerawo kasaba banga baalya ku ssente ze. Abayimbi balina okubeerako bonna nga wakwata ku ssente zaabwe. Bw'ogaana bakutte. Bw'ogaana bakusibeko nti gwe watemaatema abeegindi bakukube mu kigi. Omukolo guno baguteekateeka. Omukolo guno baguteekateeka. Gugenda kubeera ku kisaawe. Ebisaawe ebiri wakati wa Nsambya ne Kibuli. Awo waggulu awo. Ndowooza mu bitegedde awo Nsambya Kibuli awo. Omukolo gwe gugenda okubeera nga gw'amaanyi gubeereko aba MP bonna abaava mu NUP. Bonna nga bali wali mpuuga oba yababeera MC oba mpuuga yanaayaniriza Muhoozi kwolwo oba Muhoozi yanaayaniriza mpuuga. Nga gubaddeko abayimbi bo nga guliko abayimbi bonna. In fact ku ky'abayimbi ne bannakatemba mwina ba upcoming kati ife ab'enkyukakyuka tusigazza bakwerege. Naye ekyo temukikaabira muleke obusabu fulume
buli lwosigala olubuto nga lukuluma n'otagenda kufuluma muganda wange olubuto luyinza okukuluma tojja kwebaka bw'ofunanga embiro ng'olubuto nga lukwekyangiddeko tosoka kudduka kugula gundi tosoka kudduka kugenda kugula fragile soko olindeko kubanga omubiri system etuuka neewulya yo ne yeeyoza olubuto lutuuka ne lweyoza nga tolina kyolukoze bambi weesirikidde ogenda okuya soko oluleke todduka kugenda muzepa ojja kusibira mpuuga mu kibiina leka mpuuga afulume baleke bafulume mubaddukane tubaddukane abayimbi tubaddukane bonna tubaddukane muddukane buli muntu yena NUP ddukana buli kintu ddukana Buganda ddukana mayiga muddukane buli muntu muddukane buli kintu olubuto luludde nga luluma Buganda nga luluma Uganda abantu abo mubaddukane ogenda kulya kamere ne bekanaba katono nenga ka mugaso omwana yaluyimba katono nga kansonga ebyekidomole ebyampuuga nedda twakowa katono nenga kansonga olwo olukuŋŋaana lw'ensambya mugenda kulaba abayimbi mutye ne banna byabufuzi kubanga bwe baagala okubajjako ekibulangiti ekibabiseeko bonna tubalabe mu lwatu Setaani tebamukolera ajja bookesa mulimba